bintu byammwe nga si byabo. Naye singa obukulu mu byonna twamaze ne tuwangula Kabaata. Kabaata nkiddamu ffe tuli nze ndi muwonya ndi musanyufu nti Weasel musanyufu. Weasel is back on his feet. Weasel yazzeeyo ku magulu ge era Kabaata ngenda kuyimirira ne Weasel paka ng'ensi ezeemu n'ericognizinga amaanyi ge. Kabaata Weasel sigenda kumuta era agenda kuddamu atondewo Good Life Band. Bwe banaamuyita ng'agenda kuyimba nga bandi ye. Wisatimu yabadde ki bagamba kwikirika pale. So wana Kabaata show badireyinzeemu katono olwa venue ne revenue emisolo. Waliwo nakulengedde ng'obuuka ebyuma ki ekyabaddewo? Kati awo kyambuusiza ebyuma asikali wa hoteri yabadde agaanye okuggulawo nga ne bwe tumaze okukiriyalinga balansi waabwe tu zero ng'agaanye abantu okuyingira. Afrika ya miliyoni meka? Miliyoni 16 zimusasula okukolerawo show. Yesebo. So kati nze asikali bwe yagaanye okuggulawo nze nembuuka geeti nenzikayo wansi nenzigulawo abantu batandika okuyingira. Okategedde twali tumugamba ggulewo geeti ng'awuza amala kufuna order kuva mu bakabaabe ng'ate abantu basimbye eddala naye nga twamazeyo sente zaabwe zero balance. Tegedde sebo abantu bonna badde batuvuddemu naye kansooka okwebaza oyo Kabaata mu bantu abayamba Abannayuganda waliwo omusajja w'eggulu oyo muganda wa president. Aliwa yenna Musale. Oyo omusajja taata waffe. Era taba kubayiwe singa saawa zino ndi mu kkomera lwa mabanja. Yinza okuba nga nninamu otubanja otutonotono. Naye era yabadde soul reliever. Yatuwewuddeko nnyo omwoyo gwange yaguwunyezza. Kati amabanja agaaki ate ng'ogamba show yakoze. Anti Kabaata oyinza okuba nga okoze investment ya miliyoni 2. Olira n'ojjayo miliyoni nga 10 n'ofiirwa miliyoni nga 2. Siriza show teyakoze lwaki oba ofiirwa ku show yakoze? Anti wuliriza Kabaata kye bayita show kukola okuggyayo sente za show otandikira ddala okuva ku basponsors otandikira ddala okuva mu kutunda entebe balisobola okutunda tables. Abantu bano basobola okujja eno n'obalaba nga bazze mu VIP nga mwe bali ne ordinary nga mwe bali nga bo bazze ogwabwe bagukoze abantu ne bajja naye nga tebafunye ssente obona akategeera baba nakategeera baddiriko tulaba abantu nga bajjudde mu show tuba tulowooza okoze ssente. Kati kankitangaazemu omuntu akitegeere. Kabaata abantu basobola okujja mu show yo ne bajjula ng'abantu nga bazze naye nga tokoze ssente. Ng'abantu ssente ze bampadde zabadde ntono oba nga babayingiridde lwereere. Kati kankuddiremu okutegeka show yonna yonna ey'amaanyi owulira ng'ogenda kukola ssente olina okuba ne basponsors abasukka mu 5 oba mu 4 nga bagenda kuwa ssente ekitono nnyo buli omu miliyoni 10 ofuna. Kati olw'embeera omuyimbi gye yalimu basponsa abamu nalinganga nze asinga okutunda idea gye bali nga bo tebakikirizamu tebakitegeera. Wenjagala okwebaliza ennyo Starbex nje yakkiriza kye nagigamba St. Lawrence University Skypins Kabaata basponsors abamu balaba kujjula ku bipande byaffe batukozesa bukozesa bayuza
ngawe mbala mubateekako anti akucamukiza nagamba tukonfaming n'omuteeka ku posta jjukira olwokuba nti obudde bugenda ogenda tandika okulanga emyezi 2 nga gwe omussaako kasala nga otandise omulanga wano ndaba Pepsi basponsa bewayina yes ndaba waliwo no Next Media ndo za NBS waliwo Pepsi oyo yakuwa sebukabata Pepsi mwebaziza ddala nembala Skyping yatuwa ne media sponsorship n'atulangira ku TV ez'enjawulo ne radio naye mbadde saagala kudisikasinga brandi kyobola saagadde kwogera ku mannya tinjatule nti oba gundi teyatuwa naye abamu oyinza okubalabakoko nga bali 8 waliwo banka katwogere bwogezi waliwo banka yakuwa banka basirika busirisi wadde n'emmeeza yabalemye okugula kubanga ku kipande kwebali yadde n'emmeezi ya miliyoni 3 yabalemye okugula nga tewalaze ku TV emyezi 2 miramba osegedde kati abantu baleke tuleme kubogerako naye kyatusizo gezaako okulaga nti omuntu ayinza okulaba nga bafunye abantu lwaki ndese sitole eyo kabaata nti sente ezikola concert wetaaga wakati wa miliyoni 10 ku 17 oba 15 okutegeka kati njagala nkuwe ensonga entuufu ku lwaki nti osobola okunda nti nafunye abantu ku Africana nga bangi naye nga saakoze sente naye toyogera nnyo n'oyo kyaba birikodinga kumanya oyogera nnyo amazima mbuuza kijja kitya owulira mbuuza kijja kitya ekyoka kya byonna tiketi teyabadde ku mutwalo gumu ku mitwalo 3 ordinary VIP mitwalo 5 owulira wabeerawo akaseera we tutundira alebad ticket kimanyi tiketi y'emitwalo 3 nga tunda alebad twatundako n'omutwalo kitegeeza emitwalo 3 waliwo yagiyingirira abasatu abagiyingiriramu mutwalo so you can see me having numbers in a concert naye nga sikoze sente oba point egitegedde tuyiwulira sewuta n'abalala kwe bali bawo bawulira point endala sente zisinga kutuyamba sente zisinga kuva mu sponsorships tiwoba olina ba sponsors ekitono nnyo 5 nga buli omwaka osobola okuwa ekitono nnyo emiliyoni 10 oba otanse ne miliyoni za 5 onfuna kati waliwo kye bayita ba service providers abatuteekamu sente ffe bapromota naye Africana kyawukanamuko nti waliwo services ezitabeera provided by outside service providers so nga kutusanga olaba cricket obulugogo osobola okikola olina gamba njala kujja kutunda bbiya wange n'akuwa miliyoni 5 okutali ku Hotel Africana bw'ogenda okukolerawo concert bajja kugamba bbiya hoteli ffe tumutunda onfuna waliwo veni nga bulawo cricket obulugogo nti ojja kubeera ne restaurant nga 2-3 nga buli emu yakuwadde sente obeere ne bana abookya obunyama abookya enkoko bonna bakola ki abo osobola obajjamu emiliyoni zinga 10-15 Hotel Africana tekibaawo abantu bategeere Nobody yafunye abantu bangi kituufu naye teyafunye sente zijjayo kifaananyi kyayagala mu sente olw'ensonga ABCD zendi mu kubawa baziwulira abantu Africana bakuwa mu kifo so nga ate wano oba ojja nga bateesa naawe bakulaga nti bajja bikuwa oba olina abasiponsa ze nabadde nina abasiponsa Pepsi ne Club naye Africana yatuse ne yeefuula ku ssaawa esembayo neegamba ffe wano tetukkiriza mulala agenda kutunda tulina tunda byaffe nga hotel osegedde so kati toweewunya nga gavumenti twafunye abantu bangi naye tetwafunye sente saafunye sente nnyingi kale kankitereeze okay
ntoyinza okwesanga nga katugeze abantu 1,000 ku mitwalo 3 miliyoni za 3 songa ku alibad ticket je natundako nga bukyali nentunda alibad ku mutwalo kitegeeza mufo kya miliyoni 3 nasoloza miliyoni 10. Kati gojja kulaba abantu 10 we bali ogumbalire kuvuga nga nafunye miliyoni 3 kumba ate ninawo miliyoni 10. Okategedde ngawuli yes man so bwe byabadde okakalaga show ojimaliriza mbitibwa wizo mumweri mulibye abatanze natekeka sheno kulaga wizo nti ali loved kati ate revenue yezaagalira waawo babeera waawo nga basolooza ekizibu ekirala kabata kye tulina mu bivulu era kye tusaba gavumenti etuyambi bebe emisolo so engeri gye batubalamu ebintu bya kisiru nnyo bya kitumbaavu bannange URA byemukola byemulowooza mmwe byemutula mu ofiisi nemwambala obusuuti n'obutaayi fe tudiringa n'omuntu wa wansi kabaata nze njagala nkoole gavumenti eno eri mu buyinza mwe mulowooza omuntu okuva naga ntaddewo ekivulu mpita abannayuganda mujje mukuŋŋane kootera africana olira n'ayamba ku bantu ba gavumenti bayizeyo kankuwulire kabato kandi fe bapromota byetukola tufugirako ku gavumenti motya kati nabadde mpita abantu kootera africana okumala myezi 2. People are paying attention to what I'm advertising. Mbadde nkola activation buli week. Buli week ngoba activation esobola okulya miliyoni 3 oba 5 buli week. Ofuna nze ndi local investor. Naye abayo bajja tebategeera ffe bye tukola. Yo lutuuka ng'agamba buli ticket tujagalako 18%. 18 n'atabala nti fe tuyingiza abantu baffe waliwo ka complimentary waliwo family waliwo friends and relatives. Wadde complimentary URA ejagalako omusolo uliriza bo tebaagala kumanya nti wayingiza aba complimentary bino jawe ojja kuyingira kati ate nga n'okubibala tebasobola bibala bulungi. In fact you are a shame upon you URA. Shame upon you URA. Babisalemu babibawe. I'm Nobody Events. I'm the generational promoter. Shame upon you URA. We are doing a lot of work to see that we bring happiness and joy and kill stress of Ugandans. Mutudiza mutemwe. URA eno bagatolina na mechanism egenda kubanga esobola kubalira muntu ku mulyango. You are also acting manually. Mudamwe musoloza ticket ku mulyango gye tuyuzizaamu. Shame upon you. Which kind of system is that? Commissioner General, help us with your people. It is too much. It is too much. Oba oli ku mulyango oli mu kusoloza nga nabo bakuyimiriramu wakati bakucyankalanya. Abantu basimbye layini baleeta abasirikale b'amagye baabwe mu bibomboola. You are threatening away our clients. Abantu baffe abawagizi b'endongo tebagala bintu bya pressure. Balaba amagye muyiwa amagye muyiwa biki mulw'okuba obanja esente za musolo nga togomanyi nabo tugenda kugusasula. Kati ekonenta revenue ngezze iyo omusolo emanyi etya nti gwegwo antegeza kuganda omenye nyini ekibuuzo ky'obuuza ekyo nabo singa okibabuuza tebasobola kiddamu. Olujja ng'akubuuza ng'omuyimbi wateesa naye sente mmeka. Ffe bye tukola endongo yaffe ya showbiz kabaata kati kankuwuli mwalaali. Entertainment is a shop business. Kati togenda kumanya sente zinawawizo kubanga togenda kuŋŋamba muli mukumbuza abasiponsa bonna wali ku kipande obalabye nga kuliko ne betwalanze ne batatuwa sente. Bwe noyimirira ku mulyango obulookinga abantu okuyingira emiryango gimu ogiggala. Kakati kambuuze kabaata nabadde nze ntegese shoku africana
nga basuubuzi mu Kampala bwe bagamba tuggalewo tetugenda kukola ng'ate guguddewo. Sorry, enekesi nayo lwakuba si bazibu bo bateesa boogera ne URA tebaali badde babi nnyo naye waliwo babeerera nga bali inconsiderate. Nze nabadde nyambako ku URA kubanga abasuubuzi b'omu Kampala bali mu kwekalakasa lwa URA naye okumanya tebalina nsonyi ate bavaayo balumbanzi aba URA bennyini nze ali mu kuggulawo edduuka lyange erya Hotel Africana. Mwe mulya mmere kimwe aba URA. Abasuubuzi mu downtown bagaddewo amaduuka gaabwe. Nze nobati nivens edduuka lyange kyekivulu nze nziguddewo mpise n'abantu bajje. Ate why can't you have common sense in some cases? Mwadi temwina wadde nakulinnya ne ku show yange kabata ngenda okukola show nze. First of all, me nobody events as a promoter, I'm a job creator. Nfuna wendangirira ekivulu bwenti mba ntandikiddewo okugaba emirimu ntandika ne TV. Naffe watuwa wano sente TV erina abakozi kabaata oli wano akatono kenna kemba nsobodde nkakuwa ate kabaata naawe osasula emisolo indirectire ngula data wifi. Mwebale nnyo bandibadde bano abantu bakonsidalinga ebintu bino. Jerusalemu bino ebintu abimanyi natuyamba ffe naye simanyi bakola kitayogera nabasajja be basajja baabwe. Omuntu abeera neshono oyimirira ku mulyango mumusaba miliyoni 6 ez'ekivulu kya Regi. Osegera ekivulu kya Regi zo miliyoni 6 nazifiisizaako luddawa nazifiisiza luddawa bakati bakyakubanja Regi wawesasula miliyoni 6 kati kankubuuze gwe wayo andaba wamanyi mujja kubiraba mujja bifuna. Omanyi wizo bwe yali afaanana we bali bamusabira okugenda mu rehabilitation. Kwaki soka n'okonsideringa fact eyo tinobati aziza obulamu bw'omuntu engulu. Nze ndi musawo mulamba nga bwemukwata ne mukola tax holidays kuba foreign investors abamu naffe bapromota mutuwe tax holiday. Temudamu kuzongera ku bivulu byaffe mutuleke muleke security yebejje ebeereko ku bivulu providing security period. Kati omusolo mba munaaguwa mutya nga tebazze? Uliriza omusolo olwedde tuba twaguwadde dda. Kabaata bukivulu abantu banywa bbiya. Bukivulu abantu banywa soda bali emmere. Segera n'Africana yennyini mugiwadde sente. Hotel Africana bagende bazisoloze ku sente ze nagiwadde za venue. Naye lwaki omusolo tebagwijja ku ezo sente ze muwaayo? Sente nyingi. Kabaata production eyo kayoka ebyuma biwalabye miliyoni 8. Ezaaki? Osegera production ebyo ebyuma byenalabye jejje event wagiwadde miliyoni 8. Stage byonna biwalabyawo bingi ebigirako simanya barricade ow'emmeeza owa buli kimu byonna ow'amataala mulala owa sound mulala owa screens mulala owa stage mulala nkategedde eyo tiimu nga wagirabye yabadde ku production bali abantu 40 youth bawadde emirimu. Why can't you consider that? Famu kabata ne betwasoma sine tukola nze na master's degree mu busomesa. That means the rate of unemployment already weeri ne kuba graduates ne tusaze utweyiye ng'abavubuka wabula tulemesa okukola mu nsi yaffe n'obeera ku buukenge ate ndakikubuuza badiringa ne bapromota bannaffe abamu abamu ne bajja ne babeera wawo nga bwakulaga nti ali naawe oli naaseka n'okuseka kati bangambye waliwo promota omu yagambye n'okugamba ekya nobati kakibadde kituuza mulinde kye bagenda okukola ketti ku kivulu kya Haji Aruna. Era Haji Keti njagala kulabule ku basajja abo nga bukyali bali mu kwewerera ne Keti ebene mulinze bamwewerera si aba revenue bapromota bannaffe ate nga beboogera nti URA emulinzi. Imagine bapromota nga kitegeeza bamanyi olukwe olugenda mu maaso revenue. Tuve mu ndongo tubalekere business mugenda kusolooza ki nze abasajja bazze eggulo ku show yange
nakubize nze enkola yange sikubisa tiketi nyingi seesera. N'okubisa tiketi za bukadde 5. Nkubisa tiketi ntono weziggwawo nga nkola pulaani B. Kati nakubisa tiketi ntono eggulu nakubisiza ntono nnyo. Zaadde ziwere essaawa nga emu nga ziweddewo. Ne ngamba tugenda tutunda rest bands. Sajja ne batabuka ne baŋŋamba tugenda ffe zibala tutya ne mbabuuza bwe mubadde mwagala muzibale mutya muyimire ku mulyango mukwate peeni n'olupapula mutandike okutaalinga ono ayingidde. Okategedde? So byetwayise mu bingi Kabaata naye twabiwangudde. Kati revenue wamaze n'ogiwa ku ssente oba kati ekyakubanja ezongedde ku za regi? Bazongedde ku za regi era guno omulimu ffe tugenda guvaamu essaawa yonna. Tebakusiba olw'amabanja ga revenue? Munaye tujja kusaba Pulezidenti Museveni atuwe takisolidde ndowooza. Kuba eza regi waziba wabagala 6 kati wayongeddeko eza wizo oba zinaaba mmeka? Bagambe bagala mmeka eza wizo? Kati olaba Kabaata. Okumanya abantu ba revenue bali confused. Bo bateebereza buteebereza. Kati olaba nabadde n'emmeeza nga 30. Owulira? Bo bajja kugenda kati bo bayimiridde muli ne basonga ne bagamba kati tulina emmeeza 30 nti buli meeza balababala. Buli meeza yadde ya milioni 3. Kakati obala 18% ze sente mmeka. Ne beerabira bizinesi yaffe. Teri rigidi nga bwe balowooza. Nyinza okuba nadde n'emmeeza 30 nga ezasasoddeko sente zadde 15. Ngenda za showbiz otaddeko bantu bo? Nina family. Mama wange. Nina mukyala wange alina mikwano gye ne basisita be. Kulaga bulazi. Olira? Nina siponsa. Ye yakuwa milioni katugeze 2 oba 5 naye nga kuliko n'emmeeza. Nfuna? Oyinako omuyimbi ayinako family maama we. Oyinako omukyala w'omuyimbi ayinako family ye. Oba kuliko ogitegeera bulungi. Kati revenue bonna ye babalako omusolo. Kati kankubuuze Kabaata. Revenue oba kankubuuze nawe revenue akuliriza. Kuba kwe muli. Mwogerako. Kabaata nga bwe mbabuuza bano abasajja batalina mutima gulumirwa ffe bavubuka bayiya. Ffe tuli bavubuka bakozi. Ffe tetwagala kuddawo mu kulekana simanya gavumenti etuyambe. Ffe twerwanako ffeka naye ate mwe mwagala okukyayisa gavumenti mmwe aba revenue. Ne poliisi nayo kanzija ngibuuliremuko ngiraapingiremuko. Ekyo yatukoze eggulo. Kati Kabaata bwe bw'ogamba nti noyagala kubala buli muntu ayingidde. Obadde okimanyi nti ku Kivu waliwo ayingira n'afuluma n'addamu n'ayingira n'afuluma n'ayingira. Aba alina okugula ebyokulya aba alina okugenda afuke. Okategedde n'okupama. N'okupama ate tijjukira toyite ziri awo etutuula. Otegedde? Aba ffe bwe mwagala okulemesa okukola bizinesi y'ebivvulu. Ffe tuyambako bannayuganda bangi okuwewummuza n'okuwummuza ebirowoozo. Ebivvulu bye mulaba ebyo ddwaliro lyennyini ng'Abafirigo bwe baayimba the music alinga eddagala akusonsomola n'akuyingira omubiri. Kye tukola Kabaata tonalaba ku vidiyo y'omwana omuwala eyakabya amaziga nga wiza ayimba. Saagirabye. Etwendinze nnyo leero kye ngamba promota kyeki n'okwata n'oleeta bannayuganda 1,000 ne bakuŋŋaanira ku Hotel Africana. Bwe yo aleetegekayo ekivulu twakusaba otegekeyo ekivulu tutegeke nammwe kyabalema n'obbalema. Kabaata ensonga endala enjala ne bino mu biraapinga enjagala bituuke ku bakulu ba Uganda Police. Kabaata njagala okusooka okwebaza poliisi abakulu ba poliisi ya Jinja Road. Jinja Road Police Station. You guys, thank you so much. From the RPC mupya Deputy Wegwe Madensingo kolagana naye. Then DP Safando Pio, you are so good. You are considerate. You are a parent. Afande Micho Mirungi, Osi Station. Afande Rwebuga,
CI mwenna muli abasajja balungi bamanyi kye bayita Munnayuganda wa wansi azokkola business. Naye tulina ekizibu kya poliisi gye bayita eya counter terrorism. Era poliisi headquarters eno message receiving nga n'obuvunaanyizibwa n'obwegendereza. Kabaata okimanyi nti kimu ku byasibye show yange poliisi ya counter terrorism ejja n'embwa babadde balinda tumale kusasula ssente baliko basimbula ennaggulu bajje ku Hotel Africana. Naye nga poliisi atege gy'oyita poliisi you are to serve and protect. Really? Nze nobody events ategese ekivvu kikakatuko okusooka okumpeera abantu bange obukuumi nga tonayogera ku bya ssente because muyina amafuta ag'obwereere gulina otya nti mbale kusasula amafuta olyoka osimbula ennaggulu ogenda okusimbula male kuleeta ssente ennaggulu olyoka osimbula ennaggulu olwoyite mu jaamu w'ennakawa okkirire ojje mu jaamu roundabout otuuke wano osimbula ennaggulu saawa munana otuuke saawa 10 mutasooza ffe ate nga mwagala ssente mwagala emisolo. Abakawunterezimo njagala message eno era bagifune. Twalinawo omusajja bamuyita Afande Bororo. Afande Bororo yali considered nga bizinesi yaffe agimanyi. Naye bano abasajja be baleese abapya tebategeera bintu bya muntu wa wansi. Mwe bantu mwe mudiringa nawo muntu wa wansi. You are dealing with the ordinary people. Us. For us we are ordinary. We are planning for ordinary people. Leave these things of, how can you say you want to first get money for you to come to Kusimbula and come to Kabatu? The money to come from here, Naguru. How? Omwogezi wa police omupya muveyo mutereze ensonga zino IGP mupya direct operations Afande Mwesigwa muveyo mutuyambe ffe bino ebivulu bye tutegeka tetubitegekera ffe. We don't organize these events for ourselves. No, the Ugandans we are organizing concerts for, we are killing people's stress. And in fact, let me tell you, nekino kyawuliranga kyama tumaking Abannayuganda butadda ku bintu bya gavumenti byammwe bantu beeyagalira beekyakalira bajja mu ndongo ne beekwanira eyo ne beeyagala ne beewasa. Tulina obulamu bwe tubeezaawo mmwe bantu mmwe mumanye valiyo gye tulina. Ogamba otya nti okujja ku venue gwe police counter terrorism okujja ne walk through machines eza gavumenti ze mukolerako quotation gavumenti nebawa ssente ne muzigula oyagala male kusasula ssente ng'ate olwedde mba nasasula n'omusolo gwa buli musirikale agenda okujja kukuuma ku show. Muli babi nnyo mwe mubonyaabonyeza Bannayuganda bannaffe okutuuka okukyawa Uganda eno n'okulowooza nti gavumenti eri mu buyinza mbi. Mwe bannaffe Bannayuganda bannaffe mmwe muli babi nnyo. Oze kukipoopozinga kituufu oluwa revenue oluwa URA opoozinga biki ovimba biki. Nze gwoli mu kuvimbavimbirako mpadde abantu 10 omulimu ku sheemu nze ngenda nakuvaho nga sina na ssente nga nina mu mabanja nina mu bulumi. But I've created some good life for 100 Ugandans.